Popin Media. Nze Imano etotunula mabego ojja kugwa. Balabika si wa mukombya kalulu konna. Simanyi buzibu kibuva ku kinaye embeera bwetyo bwekaayidde Muze Emmanuel. Muze Emmanuel nga kamutokotera. Muze Emmanuel kamutokotera. Aganye no tunula maaso. Aganye ogobera amateeka. Twalangidde Kayunga yonna nti tukolo tugemuluka gonna ogwasuze nga tetukoze eki tetulonze ate nga Kayemba Emmanuel abadde akimanyi buki nkozesa omukisa guno okulangirira Adole Baraka okubeera nga ye mainstream vice chairman ku mainstream tweyanze twabadde n'abantu babiri Kagwa Kasolo ne Nakabugoliita naye twakyenzo kyegendereza nga Nakabugoliita yabadde mulondesa atakkirizibwa kwesimbawo n'olwekyo ng'ase kuyite nga registrar wa district ntwala omukisa guno okulangirira yekka yabadde asigadde ku kifo ekyo nga ye yekka ayiseewo nga tavuganyiziddwa mugezaako ne muyingira mu kaguwa ate nga bayingiddemu mukakane baseba ne banyabo bino ebintu byekola mbikola ku lwa pati mbikola ku lwaki naye tewali nsonga esobola kunkubya naye kasirivu nkusonye kumuwa ku ntobo y'omutima gwange kola byoyagala baseba ne banyabo okulonda kugwa leero era twewuunya abo ebyokulonda baba baako na kikyamu
kutibera mu bulugu bwato olwana bwe kituuka ene waffe NRM yenyini nyini tulina Emmanuel waali n'olw'ensonga eyo munzikirize olw'okuba nti Emmanuel twalangidde Kayunga yonna nti Bukolo tuge mu luka gwonna ogwasuze nga tetukoze eki tetulonze ate nga Kayemba Emmanuel abadde akimanyi buki nkozesa omukisa guno okulangirira Adole Baraka okubeera nga ye mainstream vice chairman ku mainstream tweyanzeege twesanze abakozi baffe ba registrars b'ebyalo betwagamba obulungi balizayininge ate bajjidde ku lukiiko luno neyalondeseza wano olunaku lwajjo abadde registrar wange ow'omuluka kale nenkasazaamu nga nyimirira kawaayira akarefali eyabadde alamula omupiira n'amaliriza nga yeetabye mu kuteeba goolo so nenkasazaamu olw'ensonga eyo kati wano wentuuse era nsanze registrar wange ow'ekyalo kya Soni registrar wange ow'ekyalo kya Soni naye nga yayitidde mu Women's League Nakintu Joan nga Jeno Sekuitale mumpulirize bassebo ne bannyabo era akawaayiro kaba tekakola ki Nakintu yalina okulizayininga before n'atagenda mu kulondesa ku kyalo ate n'ajjira mu bifo okujja okuvuganya ku kyokubiri n'olwekyo mukyala Nakintu nkozesa obuyinza bwange obumpe bwanga registrar wa Kayunga district okugamba nti akalulu kano togenda kalonda era ekifo kyo tujja kijjuza nga tujjuza abavudde ku LC1 nga guidelines bwe zitukola ki oli waddembe okulizayininga n'oddamu okwesimbawo n'okivuganyako nga tukomyewo okujjuza ebifo ebyo but as for now olw'okuba wakondakitinga okulonda n'olondesa ku kyalo ng'ate tulizayiniize n'olw'ensonga eyo tokkirizibwa kwetaba mu kulonda kuno neyanzeege era fuluma akaguwa atakkirizibwa kulonda kubanga yalondesa nga talizayininze naye oluvannyuma lwa registrar waffe ow'omuluka okubanga yeyakubiriza okulonda ate ne yeeronda akalulu ako ke kaleetedde akalulu kano konna okola ki okusazibwamu n'olwekyo ntwala omukisa guno okulangirira batwawula Tom okubeera nga ye Youth League Secretary for Finance tweyanzeege jangu osayininge wano kyenjagala kiriziganye zoni ziri 5 bwe zibeera 5 tusaba busabi okugaba n'ebifo bino buli kyalo kibe nga kifuna ki kifunamu omuntu era waba toyagala tugende mu kamukale kigwa leero somukakane tumuwa obudde n'abaganda yogera bwogezi kigambo bakunakola ki emyaka mwe gigenda kuona mukakane ayogere oba ebiyitawo n'ebiddako enamuju genze ku kifo ekya mainstream committee vice chairperson mainstream committee vice chairperson twabadde n'abantu babiri akawungezi k'eggulu lwaki mbiddamu mbagambye yabikoze yabadde efu ate nga yawandiika tuyina Adole Baraka tuyina ne Kayemba Emmanuel muwulirize basaba ne banyabo tugenda kusanyuka nga tuvudde wano mukkiriza basoma omuntu omwamu ajje wano aba ekyatuleese tuyoke tukimalirize baleesa anti Barack Obama ogundi ajje wano Obama